po jako akawuwo nakubiza gwakodda atuyamba gyatulambula tugule n'okutuusa olunaku olwalera katale ku Kalerwe kakyali kaggale olw'okulemererwa okussa mu nkola amateeka gasibwawo gavumenti mu bifo eby'olukale okuli okwewa amabanga wamu n'okussaawo ebifo ebanaabira mu ngalo okwetangira ekirwadde ekya COVID-19. Tulowooza singa minisita ajja n'alambula atukkirize tugulewo okukola na buli muntu yenna asobola okujja alambule kibeere kyakulabirako eri obutale bwonna era nsuubira nti mu Uganda tukompiitinga bulungi. Okusinziira ku mumyuka w'omubaka wa pulezidenti mu ggombolola y'e Kawempe Hudu Hussein akubiriza abasuubuzi okukendeeza ku midaala mu katale kano okwewala omujjuzo. Emidaala nga 50 ekyokulabirako balina okukendeeza zisigale midaala 20 ng'ekyokulabirako okulaba nti tumiitinga directive ya president eya 4 meters spacing such that omudaala gubeera wano omulala gubeera wali. Hussein alabudde abasaba abasuubuzi ensimbi wakati w'emitwalo 3 okubafunira emidaala n'ategeeza nga bw'agenda okubakuba ebifaananyi abatwalire minisita wa Kampala okusobola okukkiriza akatale okuggulwawo. Nga kigambibwa nti n'ate ba chairperson batandise okugamba ba vendors oba abalina emidaala stall owners okusasula emitwalo 3 balyoke bakomewo ekyo kikyamu era tewabeera vendor yenna alina asasula wadde n'ennusu. Season gye tulimu buli ekikolebwa ne president akikola mu bulumi for the sake of protecting Ugandans. Mu ngeri y'emu agamba nti tewali munnayuganda yenna asaana okuggibwako ensimbi okufuna ekipapula ekimukkiriza okugenda mu ddwaliro bw'atyo n'alabula abakikola okukikomya. Temporal travel permits or movement permits tuziwa bamaama bagenda okuzaala, the expectant mothers. Ngo otuusa okuzaala ogenda kuzaala bwe mpandika pamiti ey'olunaku lumu nekukkiriza n'ogenda mu ddwaliro. Kategori ey'okubiri be bantu abali critically ill abalwadde abayi nga bw'ogayaala okumuwa pamiti ayinza okufuna obuzibu abo nabo tubawa pamiti ezo. So si kituufu nti tutunuulidde ab'embuto bokka. Ate ye ssentebe wa Kibezoni mu Kawempe Busula Sulaimani yennyamidde olwa gavumenti obutawa bakulembeze ba ku byalo ebikozesebwa singa waliwo omulwadde wa coronavirus abazuuliddwa. Ensonga ya corona eno tugezezaako gisomesa mumwa ku mumwa naye ebyo ebituyambako okuprotectinga ebikozesebwa mu bulwadde buno tetubifuna. Kesisi eyagaba epipa z'amazzi nemuwano mu Kawempe njagala mundage kesisi epipa z'amazzi zeyagaba weziri eno mu Kawempe tetulwala. Wabula abasuubuzi batulambuza we batuuse mu kusa ekiragiro kya minisita mu nkola we batyo ne bawanjagira gavumenti okubakkiriza okuddamu kakalaba emirimu gyabwe. Kati wano duka lindigera kwa likozesa space tukoze buli kisoboka kyonna nga president we yalagira era nga amateeka g'ebyobulamu bwe biri buli kimu kiwedde kati abantu basobola okukoleramu social distance tugimaintaininze. Sulaiman Gidongo yeebaziza gavumenti olw'okubalagira okweyonja kubanga kibataasa ku bulwadde obw'enjawulo. Twebaza gavumenti kulabika nti tutaddemu omulimu guno kulabika nti tubadde tweddaabulula oba obuyonjo bwetaagisa bubaddewo naye ate buno bwayitiridde era tunagenda bwe tujja kubanga ng'ensi ezaakulaakulana edda. Ate ye Kanajje musasabye gavumenti okubalambula okulaba oba ng'obukwakuliza oba butuukiriza babakkiriza okukola. Tutuuse okwegayirira kwaffe eri gavumenti tukuba omulanga egyerambula ebintu byonna twamaze dde otegeka tunoonya bulamu naye obulamu buva mu kulya nga tetulya tewali bulamu batulwanira obulamu bwaffe naye n'okulya kintu kikulu so tusaba basindika ababaka bajje balambule oba waliko ababulamu tuterezi naye nga twamaliriza buli omu amaze otegeka. Simon Nakabale ategeeza nga we bali abeeraliikirivu ku bumenyi bw'amateeka obweyongedde oluvannyuma lw'okuggyawo abavubuka abali bakolera ku Kalerwe. Era tuli beeraliikirivu olw'embeera gye tulimu ng'abantu tetukola kubanga waliwo n'abantu abaali abayaaye nga babbi ne tubasika badde mu mbeera ey'obuntu batandise nabo okubaako be beekolera nabo kati tebakyakola kati tuli beeraliikirivu nti bajja tuteega mu mayumba gaffe bajje batukoleko ebikolobero olw'ekiragiro ekyo ekiriwo mu budde. Kanyike Kevin
yakusakidde eggulire erina okulwa ABS television. Omulwadde nga alwadde chairman LC1 tosobola muwa bbaluwa n'ogiwa wa boda n'omugamba ono mulwadde ddala mutwale mu ddwaliro e Mulago.